Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eliba naffe abayisiramu nyongera okubeera nga tembabuuzako subire buli kimu kitambula bulungi nnyo malidadi sana. Abatali bayisiramu nammwe mbabuuzako nti mukama waffe yeebazibwe, nammwe kansubire buli kimu kitambulira ddala bulungi nnyo malidadi sana. Abeera Fahad Proigi era ng'omulimu ogwange okubeera nga ate nkutuusaako amawulire nga bwe gatambula mu nsonda z'eggwanga yonna yonna mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo sako ne bw'eggwanga yonna yonna. Nabwe kityo abeera nga ate video oginterako ekigalo ng'enkola ffe bwebeera like nga sharingirako abalala awo bategeeza nti kakati waliwo episode okubeera nga ate bigwa comment section ate nayo eri open, tekigenda kubeera nga ate osulawo endowooza yo ku biki byogenda okubeera nga ate owulira. Kakati wabadde wayisewo ebbanga ndowooza lya mwaka nga gumu n'ekitundu ku myaka ebiri, ndowooza mwaka nga gumu n'ekitundu we watyawo omukulu mutabani w'omukulembeze w'eggwanga lino Uganda, omukulu amanyikiddwa nga Muhoozi Rugaba yavaayo emabega eyo n'abeera nga ate abako olutalo lwasiikuula ng'alumba bubi nnyo Bobi Wine, kugambye nga amwogerera kino amwogerera kiri, era nga akozesa mukutu gwe ogwa social media ogwo gumanyikiddwa nga Twitter oba yafuuka X. Omanyi Twitter bagitunda, kakati yafuuka X, erinnya baalikyusa ne lifuuka X. Munnange ng'avaayo n'ayogera kino n'ayogera kiri, n'ayogera kino n'ayogera kiri, olutalo mulowooza teruzzeemu. Olunaku olwaleero omukulu akedde ku makya ssaawa zibadde nga 2 ez'okumakya. Oba Bobi Wine yamukoze eki, oba yamusuza ku mutwe, oba yakoze eki simanyi, oba yasuza amulowoozaako. Ssaawa zibadde 2 ez'okumakya n'agamba luno olunaku luno ngenda kubeera nga tenduwaayo mbere nga ate mpisizaamu oba mpisaamu eggaali omukulu oyo w'emagere His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, era nga asobodde okubeera nga ate abakobaka bwateekayo ngenda kubeera nga tembu kuyisizaamu wano mpolampola. Nkugambye omukulu buli ddakiika buli sekendi abaka akantu kateekayo nga kalumbagana Bobi Wine, era nga muzikirize mbere nga ate mbayitiramuko ku ebyo omukulu tweet ezimu ku ezo zeyasobodde okubeera nga ate atandikirako olunaku olwaleero ssaawa zibadde 2 ez'okumakya n'atwekayo tweet n'agamba nti eri mu Lungereza yagambye nti Bobi is an imbecile and a half-wit who will be utterly demolished in the next elections. Okitegedde ekintu ekyo ategeeza nti Bobi Wine bagenda kubeera nga ate bamukolako bubi nnyo, era ng'agenda kubeera nga ate asaanyizibwawo mu kalulu akaddako. Wansi wano ayongeddeko n'abeera nga ate abako obubaka bwateekayo n'agamba nti Bobi tries to pretend that he is Bobi Marley's successor. First of all, Bobi Marley sang legendary music. Bobi Marley was handsome Munyankole. Wadaki omanyi omusajja ono buli omu amuyita Munyankole. Kakati nomunaye ayongeddeko n'agamba nti Bobi Marley mbu yali musajja ng'ava sayidi eri mu Ankole, era nga wano yayongeddeko wano teyayogedde ekigambo kinene nnyo mulowooza. Yagambye nti Bobi Marley was a handsome Munyankole whose teeth were organized. Bobi's teeth are very disorganized. Yagambye nti amannyo g'omukulu mbu tegali mu shape bulungi nnyo, mbu gali very disorganized. Kakati nno abaana kye bamukoze ku Twitter abavudde ne babeera nga ate bamuddiza omuliro, naye ssebo alina ttiimu ye esobodde okubeera nga ate emubeererawo era ne beera nga ate emudifendinga. Kati n'olutalo lukyagendera ddala mu maaso era nkutegeezezza nti olunaku olwaleero omukulu ateekayo tweet ku tweet era ng'akyalumbira ddala Bobi Wine, akyayongera okubeera nga ate amuyisizaamu ddala eggaali. Bobi Wine biri ebintu olumugudde mu matu, naye avuddeyo n'abeera nga ate agenda wali ku mikutu gye egya social media n'abaako byateekayo. Agambye nti teeth or no teeth, Bobi is giving you and your father sleepless nights. No wonder you are drinking your soul of city and tweeting baldash in the middle of the night. Go on, murderer. Let the world know who you are really. Bino bambikyuse bamiteeke mu lulimi Oluganda. Agambye nti oba mannyo oba ki, oba mannyo malungi oba si malungi, Bobi Wine gwe ne kitaawo abaweera ddala sleepless nights era tabaganya kubeera nga ate mwebaka. Era nga wanayongeddeko n'agamba nti no wonder you are drinking yourself. Akomujjako gyambeere nga ate mukakyusa mbeere nga ate mukateeka mu lulimi Oluganda. Kugambye olutalo lukyagendera ddala mu maaso era nga buli kintu kyonna buli sayidi yonna yonna ekyayongera okubeera nga ate eweereza omuliro. Naye waliwo ekyenjawulo ekisobola okubeera nga ate kinneewuunyisa. Omukulu bw'abadde ku mikutu gye egya social media wansi awo nga amaze okubeera nga ate alumbagana Bobi Wine, ayongeddeko wano obubaka bunkanzeemukko oba obunneewuunyisizaamuko. Avuddeyo n'awaana omukulu Mpuuga n'agamba nti ye talabanga ku ba politicians balungi nga Mpuuga, musajja musajja mulungi nnyo, musajja mugezi nnyo, era nga munaye wansi awo ataddewo
n'akafaananyi ke kati nno ekintu kino kirowoozaako ki. Mpuuga agamba musajja wa opposition ate bali abantu bagamba balwanyisa bamuwaano kamala obukamazi era nga nagyebuvuddeko abakulu aba NUP bava ne babeera nga tebamusingisiza nga bagamba nti munaye wakutte mu kitavu ky'eggwanga ne babeera nga ate ojjayo obukadde 5. Ye Mpuuga mu kwewozaako yategeeza n'agamba nti abakulu aba NRM bamuwa akasiimo kano mbu yabavuganya bulungi nnyo mu kisaanyi kye kiri we yabeerera leader of opposition mbu abakulu aba NRM asako ne parliament ino yonna yava nebeera nga ate emuwa akasente ako $5,000,000 nga bamwebaza nti ye bali kubeera nga ate avuganya bulungi nnyo mwami Museveni. Byo ne bigenda maaso side ezeeyo era nga nze wendi nnyo okubeera nga temba tuusaako olutalo lonna mpaka gye lunaggwera tuula kalira naye nga funawo kamere nga tembatera videos no asako ne videos endala nnyingi nnyo asobola okubeera nga tetutambulira wamu ffenna subscribinga bwongo tetuno okubeera nga te otwegattako ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga teekako alatinga olwena bandeese video awo kakomawo namawulire amala mangi nnyo temuvaawo. Omukulu oba yanywedde biki ku luno oba kitoko kwegamba nange kiyinzibwaliro bannyonnyola. Anyway, omukulu avuddeyo n'atuwanira finito nga bw'ali presidential material naye ate nga ye mukulu y'omu eyatugamba nti teri civilian yenna ajja kutekinga over bukulembeze bwa ggwanga eryo okujjako nga munnamagye. Kati kineebuuza Mpuuga WSFC Mpuuga alina kifo ki mu UPDF? Mpuuga alina kifo ki mu security force mu Uganda? Waranka ki? Ekyo nkyakyebuuza kubanga ye yabitugamba. Kitegeera awo nga tuvuddewo Muzungu agamba ye lwaki ngamba Muzungu. Omuganda agamba ebinyonyi ebifaanaganye ebbala erimu bitambula byonna. Era Omuganda y'omu n'agamba ejjanzi teribuuka na nsike. Omukulu ono si gwe gusoose okuwaanibwa nedda. Weyabeera nga Rope Amongi yamuwaana nga bw'akyasinza okubeera Rope omulungi. Rope ali greatest of all time. Rope kyetutamanya nti Rope oyo yabeeranga mu bisambi bya Amongi ngeno bw'atiginya ne ku kinazi. Era kyetutamanya nti ekyamugatta ennyo n'Amongi ng'ovuddeko kumukwata ku kinazi baalinga babbi. Era mpola mpola twagera tumanya diruzi ezakutulwanga era tugenda okulaba baali mu diru yemu mwe baanyagira obuwumbi 2 kawumbi kamu mu $7,000,000 gattako zino $8,000,000 zeyajjira y'ababaka ne sente zirala zeyajjanga jjira y'ababaka. Omukulu oyo ate kyenjagala mbasise kiri kimu. Tugenda okumanya ebyo 5 ebyamukwasa. Ebbanga lyamaze nga ali ku bwemupi si gwe gusoose. Baludde nga babba nakati akyabba baludde mbubbi nakati akyabba. Nkuzaayo wali birds of the same feathers, ebinyonyi ebimu ebyebbala erimu bibuuka byonna. Amutugamba nga bwali presidential material kenyini mubbi. Okitegedde ayagala tusibeko omubbi. Kati nze abuuza oba omusajja ono abadde kuwa MP nga mubbi bw'atyo kuba mwakafaananyi ng'afuuse fountain of honor. Eggwanga Uganda linasigaza akantu. Tetuli basiru. Ekirala omanyi wotandika okukolera abasajja bano bamala ne bakulabisa. Amongi yamulabisa eri mu palamenti. Kitegede kati wuno amulabisizza era nti muntu waabwe. Buli bavangayo ne batandika okwesiba kumanya oba ne bakomentinga ku muntu omanya. Ye musajja y'omu emabegako alina post gye yakolanga, tweet gye yakolera ng'atuwaanira Nobert Mao nga wali opposition leader,
opposition kifigo omulungi naye nga mawu anya fena tukimanya ni gwakwera abakolera bebo era bebamu bakugamba ono Kyagulanyi byaliko tabitegeera bikoze bitya naye Besigye yali uyabeerera opposition yali nnungi nnyo Besigye yali mulungi nnyo mu opposition nga mulungi nze abuuza siri muwagizi nnyo wa mupiira ngugenda kitono ndabanya ebiseera ebisinga abawagizi ba Man U nga munkana nnyo n'abaaseno munsesa era ne gye buvuddeko waliwo omuwagizi wa Man U saidi za Masakeyo oba wembaserabidde yali asikali yakuba abawagizi baasena masasa omu n'afomula n'amutwala ku kitanda omupiira Arsenal gwese mbio zanya ne Man U ya losing naye kitwalo okubeera nga Man U ezanya Arsenal nga bawagizi ba Man U bagamba afe twagala nnyo okuzanya Arsenal kubanga Arsenal tuzanya bulungi ngobola bakisoboka Madrid ezanya bulungi Barcelona nze njagala nnyo twagala nnyo aba Barcelona nga basaba nnyo Madrid tujagala nnyo kubanga yesinga otuzanya obulungi gola kiba kigatta kitegeeza babairawo science katoyiza kumpaanira Besigye ne batuwaanira Besigye nti Besigye yali mulungi kitegeeza Besigye muntu waabwe ukategedde bebamu ne bajja ne bakugamba Kyagulanyi atukolera Kyagulanyi akolera mu 7 naye ate Kyagulanyi ebikola byakola mu 7 n'okwongera omulabisa tebiraga nti mukozi we ate ne mu 7 gwe batugamba nti Kyagulanyi amukolera mu 7 ne mutabani we baagala kumalawo Kyagulanyi baagala mutta abafe mukozi kyoyo bosi kyoyo ayagala okumalawo ate obulamu bwa mukozi we okategedde so awe tuli buli woolirabanga nga bavuddeyo ne bawaana omuntu ng'omuntu oyo abadde abuzaabuza nti opposition omanyiyo abanga muntu waabwe twabagamba ebbanga lyonna ku kisajja kino twakibagamba era mbakunga eyo yonna gyagera otandika okuyita ajja mukuŋŋanye empitambi mu Buveera mumukuba empitambi oyo mukozi wa Museveni 911 bonna ne baali nabo tebalina mirimu gye bakola sente bazijja mu Museveni sente bazijja wa Museveni sente ezandigenze mu malwaliro okitegeera sente ezandigenze mu nguudo sente ezandiguze panado amalagala amalwaliro bazo basajja Yakala video eno ogiwulirize fiti y'obudde waliwo kyali wange yantaddeko nangamba generali walabye omusajja we Syria dictator engeri gye yabadde abonyaabonyaamu abasibe walabye ettano mwe yabadde abasibira walabye amakomera g'omu ttaka mwe yabadde abasibira walabye abasibe babadde bafaanana gino nga badikiteeta beeyisa bubi kyava ngamba nti okimanyi kisoboka okuba nga n'ekibalama gyali Museveni yamusiba ne bannaabalala nti ne Museveni kitegeeza alina amakomera ago bwe gatyo nasiriikiriddemu kyova olaba mbagamba nti bantu bangi bambi twetaaga tubabuuse mwana kati bw'oba walabye ekyabadde Syria ne weewuunya nga bajjako dikiteeta kitegeeza naawe bye tulimu oba tobimanyi kuba kye tulwanyisa kifaananaganako bwe kityo kuba owe Syria waba yakafuga emyaka adde yaba akafuga famire ya Assad bwe badde yakafuga emyaka 5 mu 3 ngowe waffe alina emyaka 4 golowooza ki ekimukuumira mbuyinza n'okugezaako okutiisatiisa abantu kuba ndi sure nti abantu ate bamukkiririzaamu wabula omuntu buli lw'okisukka emyaka 10 ng'abantu tebakukkiririzaamu tosobola butafuuka ekyo
Chovola baffe tuteekawo embeera yonna. Chovola bawendaba omuntu ng'agezaako okunafuya omuntu ali mu nteekateeka ezirwanirira eggwanga lino naddala nga gwattunka naye dikiteeta ngamba oba ategeera bulungi. Chovola b'olumu nseka kuba nkimanyi si buli nseko nti liba ssanyu. Nyinza omumusekerera olw'obutamanya bwe, nsobola omumusekerera olw'obusiru bwe kuba abatamanyi kyadiringa nakyo. Chovola baye asobola okuvaayo bubi n'atandika okunafuya abo abantu abasazeewo nga n'abamu ku abo batuuseeko ko mu makomera agasingako n'ekwago. Ffe tulina ekkomera lye baatusibiramu ebubuule eyo. Lumu nali mu kuziika eyo ne mbagamba mbanyumize sitayire eyaliyo. Olaba abo abakonzibye babatujjirangayo ne babatuteera awo. N'ekkomera we liri tosobola kumanya balimu nti bali mu mbeera bw'etyo. Ng'ekkomera lyazimbibwa emyaka ndoozanga kuba ne Museveni si yalizimba. Ng'ekkomera eryo lyazimbibwa bazungu naye nga alisubiramu abantu. Baakeranga ne bajjayo abali obubi ennyo. Wabula ng'ekkomera lyaffe mwe tusula mwe tusiiba liriko engeri y'akadirisa nga ka mitayimbwa. Wabula nga waliwo omuti ebweru we bajjanjabira abakonzibye nga n'ennyama ebawedde ku mubiri nga baba basa wansi mu kati ng'eccupa bagiteeka mu muti waggulu. Naye ng'ebyo byonna babikola ki? Kugezaako kutiisa ffe. Sinakindi naffe tutuusa ku eyo levu. Naye bwe tuba tetwasobola kutya kuba kyetulwanagana nakyo tukimanyi. Tetusobola kireka kigende bwe kityo n'abaana baffe bakifeesinge kuba kijjawo nzeka kitukosezza. Wabula ate abaana baffe kijja bakosa nnyo kuba buli mwaka gw'oyongerako ng'ofuga buli muntu afuuka mulabewo. Buli lw'osukka emyaka 10 buli muntu afuuka mulabewo. N'ababadde mikwano gyo batuuka ne bafuuka balabebo kuba oba weekengera buli omu kuba oba ozzenga olimba ng'okyusakyusa statement yo. Kikuleetera okulowooza nti buli muntu twakwesiga era buli muntu tolina mmwesiga. Oba muntegeera fiiti. Nze sisobola kukeera ne ŋŋamba nti bakibalama tebaliyo. Esti kibalama gwe tumanyi mwana nti oyo kibalama tumumanyi yaliwo okwo naye bantu bangi bayita mu kunyigirizibwa okungi naye nga temubamanyi kuba buli lukedde osobola okutambula n'okyusa area n'oveeno n'osangayo abantu abapya oluusi nga bo bakumanyi naye nga bannayuganda banno naye nga feesi obadde nga tozirabangako mu maaso go. Taata w'abaana omuntu bwawezanga emyaka 10 n'agiyitamu n'ayingira emyaka 2 tebukeeranga n'olaba amakomera nga ne church nga olaba church nga amazima ga Katonda wansi wayo waliyo kukomera lisiba abantu. Ekireetera bano abasajja okukeera ne bakuwamba ne bakussaako akakookolo nga bakutwala tebagala bamanye waje bakutwala. Byebimu ku ebyo ebifo ebirwe bityo. Tewali baddewo nsonga lwaki bajja ne bakuwamba, tewali baddewo nsonga lwaki bakuteekako akakookolo. Kitegeeza balina ebintu ebimu bye bataagala olabe. Ne mutuuka ne mwesanga muwoolo. Kati nga bantuusiza ku sseemwali nasangayo abantu bonna nga kumpi bapya mu maaso gange mpozi be baali bakutte ku lwange. Naye nga n'abamu tebali mu nsonga za byabufuzi wabula ng'era bw'otunuulira firimu gyeggukira beekuusa ku by'obufuzi kuba ebifo ebufuzi bye bisalirawo ku buli kimu. N'oba ogenda mu pulizoni bakulaga nti ssaawa zino kitali ejjudde luzira ejjudde buli pulizoni ejjudde naye nga bakubuuza bannabyabufuzi baliyo bameka nti gavumenti bw'esukka emyaka 10 eba yeekengera buli muntu. Bwe mutulaba nga tulwana okufiirawo si lwakuba nti tetwagala bulamu bwaffe, si lwakuba nti tetwagala mirembe kweyagala, wabula tulaba ekijja ttaano ne tugamba ne bwe tunaaba tusirise kigenda tutuuka nga kirina otukwatako. Kugambye omukulembeze bw'asukka emyaka 10 buli muntu aba mulabewe. Oyo muzeeyi Museveni tewaliwo yali amusiga bigambo birungi ng'ajja. Teriiwo muntu n'omu. Kakasa ebigambo bye yayogera ng'ajja otuuka n'okukwata obuyinza. Bajjajjaffe okumwesiga bakitaffe ne bamuteerawo embeera. Tebaali basiru. Ekituufu yali agwanidde olw'ebigambo ebirungi bye yalina. Naye ne waabaani amazima ga Katonda mu ggulu nkugamba ebigambo bino nawe abeera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'asukka emyaka 10
nayingira emyaka 15 nayingira 2 afuuka oyo teri atasobola mufunga. Kuba otandise okulya ebigambo byo buli lwoli ebigambo byo otandika ofuna ebirowoozo mu mutwe gwo oba tokyetaaga bagezi otandika okweraliikirira nawe oli nawe aba akukkiririzaamu otandika omulabanga mulabewo. Kiki kye tuba tulina okukola ng'eggwanga? Tuba tulina kwerwanako nga bannansi ne tukisitopinga. Nkulayiriraga nnyabo ojja kukeera nga naawe okirimu nga tokeerangako yadde kugamba ku Museveni mazima nga bwe kibanga essaawa zinayogera amazima asibwa osobola okwewunya ng'olaba abayimbi bawemula ne bukeera ng'omuyimbi ayimirira ku stage n'awemula gavumenti gweyita ebyo osobola obyewuunya. Osobola okukeera ne wewunya ng'olaba full figure yali ku TV y'eggwanga bamuwanga ekizampa eri abaana baffe. Kitegeeza gavumenti etuuka ekiseera nga abantu abagikkiririzaamu egula bagule. Bwebanga egula n'omuwagizi ow'ewaffe wali ku kyalo agikkiririzaamu esobola okugamba ku baana abakola ebikyamu byeri ku kiri kola byokola bw'oba totukutteeko kuba otuuka nga oli ku eyo kuba abawagizi osasula basasule. Kati bw'ofuna omuntu akuwagira osobola n'omudifendinga ng'akola nsobi osobola n'omudifendinga ng'akuba abantu kasita abanga takonye ku ggwe ekikulu alina abamukkiririzaamu. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Manetaze enamba yange yeno eri 07 01 76 37 11. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.